Alright, agamba ati omulungi kumulekula Tavan question omunaye kama ozimba nnyo kubanga ate ntusako highlights ezibaziguddewo mu Uganda sijja kuwa kubanga ate nkola ki enzikutuusaako mannakuwa buli kimu ekiba kigenda ekitraininga mu maaso nange olunaku lwa leero weninwagi awezezza emyaka 5 mu music industry since she started her music munanga asobola kubanga ate atuka ku buwangizi emyaka 5 mingi kubanga mulimu abamu abakoze music for more than 5 years naye nga tebalina kye bali music n'agaana abantu nga balwanye entalo Kalo Kasita yatandika dda naye naye mutayi wange gyaviiriddeyo myaka nga 8 mu maaso kitegeera emabega so King Michael oyo ye byagaana Full Figure byagaana okitegeera so kati nange weninwagi kyemmanyi yeetaaga award yeetaaga okubanga tumukola ki tumutendereza olunaku lwa leero reason being olunaku oluli special ate lwasobodde okubanga aweza emyaka 5 ng'ate since she started yatandikira kuba celeb mu katono n'ajjayo embeera n'ajjayo omusawo wuuyo ebintu ne bitabukira ddala naye munange tumwebaza okubanga ate asobodde okubanga ate akola ki atuuka ku lunaku olwo si byangu ate bizibuzibu naye munange banne basobodde okubanga bamukolerayo ka surprise ate yanyumye nga omulaba keeki bazimusiize obulamu obulimu ssente banne bunyuma tukole ssente obulamu obulimu ssente bunyuma nange yasobodde okubanga atanyuma kapate wadde kabadde simple naye that love gye bamulaze okubanga atakola ki akikwasaganya olina gitumanyi nga omukazi omulungi wekikwatagana ku kyekitone ate nakyo kikangamba amafiga tolowooza ebirala ate nga tuvudde ku ekyo muwala alabika bulungi mu face omulaba nga ali beautiful ali so nice you know kwegamba buli kimu kiri ku ye muserebu mulungi bannange nebye sijja kwogera naye nga munnange tumwebaza kizibu bisanga kubanga mulimu abayimbi abamusebumye buvumi gye bali eyo nga sijja kwogera bingi naye nga gye bali eyo nga bamanyi okuyimba naye nga munnange mu face batuukako babi naye ate mulimu Mukama Katonda baawa nga balabika bulungi nnyo nga okiwulira nga buli kimu Katonda yakimuwa nga bw'olaba Wemanda Makula laba Spice Diana laba Queen Mama kwagamba abayimbi bangi nnyo abalaga ebitone before omanyi omuntu oba olabika ekintu oli presenter kirina okuba nga kikufaanana oli muyimbi kirina okuba nga kikola ki nga kikufaanana kuviira ddala ku maaso paka wansi kuviira ddala ku mutwe actually paka wansi so weninwagi ekyo kyali taliiko wadde ti comment yonna nti talina kabina nti tumwongereko kino no wabula yenna yeemala bwemazi ate ne music industry ndowooza kyekyo lwaki yamukola ki yamusiimirawo ne mu appreciating okubanga ate akola ki akikwasaganya anyway guys sijja kubanga ate nsukkawo njagala okumwebaza n'omwagaliza olunaku olulungi n'okubanga mwagaliza music we asobola okubanga training paka nga buli lulimba lwakuba lufuluma nga bwazze akikola kubanga myaka egy'etaano teri lulimba lwa weninwagi lwali luganye teruliyo buli lwabadde afuluma kubanga yava mu Coca-Cola Related Next mweyava n'abanga she's one of the best abasinga so ne bamukolera video ngezo kati ebintu ng'ebyo kwegamba there are many issues ebyaliwo nasobola okubanga atabikwasaganya n'ayita mu misanvu egyo bamanager kwegamba yo music industry binnyo ky'obumanya buli ali mu entertainment industry presenter muyimbi bayita mu bintu bingi nnyo nga okiwulira so weninwagi waba asobodde okikwasaganya mu egyo emyaka mulimu n'abakyusa management n'atuuka muri management nebigaana n'agwa kwegamba many issues ebiba bakyankalanya newe sijja kubanga ate njogera bingi sigale nze Kama Ozzy kwa Director Van Crash mwebale kutwagala ate era mujjekumireko tujja kuba tusigala tuba updates. It's over.